Right, ETV Uganda, what the XP is my name. Tuchali wano ku ETV Uganda mbatusako ebibaddewo olunaku lwa leero omukulu omukuba ku biba amasimu omwami Makolo Kavuma avuddeyo n'alumba Eddie Kenzo era bingi nnyo byayogedde byatadde ku mutimbagano ge ogwa Facebook era nga wano mu bubaka bwe omukulu ono Makolo Kavuma omukubi w'amasimu mmanyi bulungi avuddeyo n'agamba Eddie Kenzo anagamba abantu nti temugeza ne mulinya mu festival ya Eddie Kenzo kubanga yatulyamu olukwe. Bino bya Makolo Kavuma abitadde ku Facebook page ye era nga nsaba nkusomeremu ebintu bino omukulu ono Makolo Kavuma nga bw'abiwandiise nabiteeka ku Facebook page ye naye nga tanabiwandiika wekijjidde nga Eddie Kenzo ali mu kwetegekera Eddie Kenzo Festival egenda okubeerawo enaku z'omwezi nga 28 omwezi ogutandika enkya, that is March. Agenda kuba wali ku Kololo Airstrip nga bakuba omuziki wabula omukulu Makolo Kavuma avuddeyo n'agamba nti bannayuganda bannange temugeza ne mulinya mu festival ya Eddie Kenzo, omusajja ono yatulyamu olukwe. Okitegedde era mu bubaka bwe wano bwatadde ku mutimbagano gwe ogwa Facebook omukulu ono Makolo Kavuma obubaka bwe bugenda weebuti agamba nti muna NRM Eddie Kenzo eyasooka okulaga obuwagizi bwe eri Bobi Wine oluvannyuma lw'okusisinkana ssentebe w'ekibiina kye mwami Yoweri Kaguta Museveni mbw ategese ekivvulu kyatumye festival e Kololo. Ffenna gye tumanyi nti teri ategekayo kivvulu nga si wa NRM. Genfuna mbu ku nsimbi y'omuyi w'omusolo bagenda kuleeta n'abayimbi ab'amaanyi okuva e Bulaaya era ebimu ku birabo bye bategese okugaba mbu mwe muli pikipiki ezo wammanga era ebirabo ebirala bingi. Ayongerako n'agamba nti naye bannayuganda bannange pikipiki ze bagenda okuwa temalaawo bizibu byonna famire yo. Tuliyiga ddi okwerekereza lwaki buli omu yeefaako yekka. Kano akaseera ke tulimu kakwenunula, tofaanana kyotaliimu. Lwaki mutunda eggwanga lyaffe olw'obuntu obutonotono? Nze Kenzo simuyinaako mpalana ya buntu naye empalana yange naye munnanfuusi eyasooka okulaga nti ali naffe abanyigirizibwa ate n'amala n'atulyamu olukwe. Makolo Kavuma bw'ayogera agasseeko wano nti n'olwekyo abantu abafaanana Kenzo tukole enkola. aba South Africa bonna baagatta eddoboozi limu kababe bayimbi abaabalyamu olukwe babazirira ebivulu byabwe. Era nja kwewuunya nnyo nga mugenze babakubireko kampeyini z'ababanyigiriza ababanyigiriza atufuza obubi. Agattako wano n'ayongerako nti era nja kwebuuza nti kati Big Eye Star Boss mukuba waaki obucupa? Bwe mugendayo ne Big Eye mumuleka ayimbe waaba tewakyali nsonga ekubya Big Eye Star Boss bucupa. Era kigatto wange yaŋŋambye mbu Museveni ye mugenyi omukulu mu kivvulu ekyo kitalo. Nze Makolo Kavuma Defiance Man. ETV Uganda obwo bwe bubaka. So obubuka bwa Makolo Kavuma alaba ETV Uganda osobola okuteekawo komenti yo. Naye nga ffe wano ku ETV Uganda tuvumirira okwawulayawula mu bantu, tuvumirira abantu okweyawulaweyawulamu olw'ebyobufuzi no matter what you support. Ffenna tumaliriza tunoonya kyakulya, ffenna tumaliriza twagala famire zaffe zibeere bulungi. So no matter what you support, buli omu tumuleke alina eddembe lye nga munnayuganda. Oli wa ddembe okuwagira ky'owagira kasita obeera nga empagira gy'owagiramu ekirala. Weewaawo tenyigiriza balala oba temalaako balala mirembe. No matter what we support, kana akalunga kawedde ffenna tugenda kusigala nga tuli bannayuganda nga tuli mu Uganda. You know, nobody is going to ne bw'onaaba ovudde wano n'ogenda oba mu America oba wano ofuna obutuuze, all of us shall remain Ugandans. Tegera baganda bange. So obubaka bwa Makolo Kavuma mu bulabye gwe nga munnayuganda ogamba otya? Kituufu abantu kituufu ekyogamba abantu oba okukunga abantu okusibira Eddie Kenzo ekikookolo nga bwe basibira Big Eye ne bamukuba obucupa? Well, personally nze ndowooza nti buli omu bamuleka akole, ne Big Eye bamuleka akole, ne Kenzo bamuleka akole.
omuntu yenna e Uganda wano buli omwana onya kimuyisaawo, buli omwana onya waafunira, so buli omu akole kyakola. I believe bw'abanga takoseza nnyo bantu balala, bw'abanga tavuddeeyo n'abalangira, naye nga bwe twali mu concert mu conference ya Eddie Kenzo eyasookera ddala, we raised this very question. Eddie Kenzo n'atunnyonnyola nti concert terimu mukono gwa muntu n'omu, wabula ekifo baakipangisa, era yagamba ne lisiti azirina asobola ozitulaga, naye only that by that time tetwasobola kubifuna ebyo byonna. Yategeka ekivvulu ekyo omukulu Waluba Events yavayo nakatiriza n'agamba kino ekivvulu nze yagenze mu Ministry of Defence, ekifo n'enkisa kiwalinga n'enkisasula nga tekirimu mbeera yonna yonna. So ETV Uganda mwena abatulaba abatugoberera ateekawo komenti yo. Do you think mu mbeera yaffe Uganda nga bweri tusaanidde okusigala nga ebintu bino ebibiri music ne politics tubigatta, oba tewali nkola bulamu gye buyinza kutambulamu, oba abayimbi bakoze batya okubeera nga nabo balina sayidi gye bawagira ate basigadde nga bayimba, nga bw'olaba n'abantu abalala babeera n'emirimu emirala gye bakola naye nga balina kye bawagira. So teekawo komenti yo ku kamera nkoze ne Aaron